Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yalabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yalabanga yesiga. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko. Kiri awo maama. Nze era kakati nsiraba nsonga lwaki mba nkukuta n'omusirikale nze atali muzzi wa misango. Kakati omanyi nze sipakira bintu. Ye maama. Ojjukira olunaku omusirikale oyo lwe yajja n'oweta ensonda n'omuyitira emmanju, olijjukira? Anti lwero era maama lwe yali agamba ng'abuuza Samantha anti ba mikwano, kati we namugamba taliwo n'angamba nawe osobola obeera mukwano gwange ne tukola ki? Ne tunyumyanyumyamuuko. Ky'ogamba bw'aba ayagala Samantha nze tasobola mumbuuza nga nannyini maka gano. Naye era maama nze tolina kunneeraliikirirako kubanga nze kisooka namata siri muzzi wa misango, nze ntya n'okuzza omusango nti olaba n'ensiri ne weeba empitakaawo sisobola kuginyiga. Maama newe kiba kikunza sikitta. Kakati lwaki omutima gwange tegukkiriza by'oyogera? Naye maama watandika ddi obutanzikiririzaamu? Si kyenjogedde nti sikukkiririzaamu, naye nze ebiseera ebisinga kuva mabega kasita nfuna oba kirowoozo oba kirooto ku muntu tekiba kikyamu. Kati maama wandooseeko ki nze namata? Kino sijja kyogera, naye bw'oba oyina kyonna kyonna ky'okukutamu weetereeze. Mama sirina kyenkukuta, poziko nga maama onkyaye bukyayi. Sinnakukyawa. Samantha alabika alina byakugamba. Nze nakugamba mba straight mu bintu byange. Era bwe njiyita B njiyita B. Kati namata obanga oli maka go muno okukuta oyina ky'okukusa nkusaba otereere. Mama nze sikukuta. Mama nze sina wata obata okukuta ezino entebe nga ntudde wano omusirikale awo tajjawo ne mwogera byonna bye mwagala n'agenda. Mama nze ndaba ekyomusirikale singa ogamba Samantha kuba buli kaseera omusirikale abeera ne Samantha, nze namata sibeera naye nnyo. Ku lwaki Samantha waba atudde n'omusirikale ne muyitako tayimukawo basigala boogera, naye gwe olundaba ne weekanga olukuyitako n'omusirisa buzibu ki bwe muyina? Mama afanda oluusi tayagala kunyumya nga abantu bamuwulira. Kyatandika nedda kyeŋŋamba oluusi aba awulira ebbugumu ng'ayagala kawewo wabweru. Namata kwegamba ondaba ng'omwana omuto, byonyonyola byonna olabanga nnyonnyola akawala akato. Nedda maama si kyekyo, nenze maama ndaba onfunye bubi. Naye nkusaba temukukutira mu maka gange. Sikukuta maama. Nga bwe nkutwala bw'oba weetwala. Kubanga bwe naakizula nti olina ensonga yonna gy'okukuta n'omusirikale kijja kumpisa bubi. Maama era ekyo wekirizuuka oli nkyawa naye nga tekinaba kuzuuka maama nti sirina buzibu, sira nsonga lwaki onneekwatirira. Samantha yekizibu. Kati Samantha ajjira amuzina ensonga kubanga yanyumya n'omusirikale n'akukuta ne badde emanju w'ennyumba ku kifugi. Mama Samantha tomugamba. Naye namata kyalina akakisa akambuzaabuza, naye kennakizuula nti waliwo ensonga yonna gy'okukutamu bw'oti oti ojja kwogera byonna bye wangamba Samantha alimba biki bijja vaayo. Nze nkubuulidde mama nze walibaawo ekintu kyonna kyenzudde oba omuntu yenna ng'ali eyo akukuta alina ekintu kyakola ndijja n'enkikugamba. Bw'ogambye? Ye maama. Kaninde naye essaawa eno tewali nsonga tewali
sinalabayoko kanti sirikala zebuuza ajja kubuuza ku Samantha tewali ensonga gye munyira ababuuza Samantha okwana emikwano si kibi waba tewali ensonga yonna kyekyo kyembadde nkugamba kale maama Jennifer alina byatukolera mu ngeri yemu nze nejjo alina byankolera simanyi lwaki ate ebintu ebyo byagenze ne byegatta wamu ne bikwatagana ate n'abantu be tukolagana nabo kakati bwe mutuuka nga mulemaganye nga waliwo embeera tugambe yakwewala naye abutaddamu kukwatagana emirimu gyaffe tegigenda ttambula nze omulimu gwange nga nze tegusobola kugaana kutambula mbu olw'okuba Jona oba afande tekisoboka amakulu ffe kati bye twagala okukola tunaafunayo abalala abatukolera kubanga muyinza otuuka ne muganzi tukyawaganye nyo tetusasobola kwetunuulira ensonga ezo tugenda kuzikola tutya ye lwaki wano bwe mubikolera ng'olina ewuwo Jona ayina ewuwe nange ekintu ekyo nakyebuuzaako ko kuba nze ne Jona tuludde okubeera nga tetulabagana buli omu nga simanyi bimufaako nga naye tamanyi binfaako paka omwana wawezezza emyaka 4 so kati simanyi ani yalagirira Jona wenkolera ani yalagirira Jona wenkolera nze nekyo tekisobola kugezaako kugaana mulimu gyange kugenda mu maaso era nze ninasigala nga nkwabula Jona ye kennyini wabanga ategeera ebintu bye nnamugambye okumusitopinga okunnenyirira ku mulimu gwange wabanga muntu mukulu ajja kukirekerawo naye waba aganye nze nja kweyongerayo paka mu mateeka kuba siri mukazi we simanyi lwaki abeera buli ssaawa yeewuuba ku mulimu gwange adde nadde li mukazi we naye azze bannayina ng'embikooye ekitegeeza naawe byakutama dda omusajja simwagala byaliwo ne biggwawo kale kati yawo tewali buzibu naye ensonga ezo nze mbadde njagala ofuna engeri gy'ozimumatiza azitegeere bulungi abe nga tasobola kuddamu kututawaanya oba emba bakusinkana musinkane eyo si wano tetusobola kubeerako we tusisinkana walala pozi nga singa tubadde tukyayagalana oba nga waliwo ekitugatta ekyo nandibadde nkikola n'omwana essawa y'akaakati gwe yeesibako yeewuuba essawa eno walaga nti taata bwe buvubiye essawa okugyayo nti obuvunaanyizibwa omwana myaka 4 nga yaŋŋambako n'olubuto ndugyewo kati ki ekimuzunzanga nga nsombuwa ku mulimu gwange kati mu byo kyentegedde kiikino nti ensonga simanyi oba zibalemye waki kati ekyo kyenjagala ezo ensonga tuzaawule zireme kuyingirira bye tukola ezo ensonga zammwe ez'obulamu bw'obwa bulijjo zibeeko we zikoma n'ensonga z'emirimu nazo zibeeko we zikoma okitegedde kubanga Jennifer tulina osigala nga tukolagana naawe tulina osigala nga tukolagana mu mbeera yemu ne Jona tulina osigala nga tukolagana kati mulwane nnyo ebyo bireme tuyingirira kiyinza osoboka muli owulya kisoboka bannange nze omulimu gwange mwe mumbeezezzaawo era n'okutuuka okubeera nti tulabika bulungi n'omwana wange era ssente nga we zemumpa ze zitubeezaawo n'omwana wange so kati Jona z'obuzi tasobola kugezaako kustopinga kintu kyonna kigenda mu maaso wakati wange nammwe kale kasita ekirungi nkugambyemu ne Jona nja kwogeramu naye naye teweerabira waba oyogedde naye mugamba akoleko research ku kintu kye bayita X taddamu kunnenyirira mmalako emirembe nze n'omwana wange tuli bulungi atuleke n'ennyamba oyogerekoko naye ngenda kwogera naye era ensonga eyo tujja gisootinga ejja kutereera ekyo ekintu kyangu nnyo kasita ntegedde sayidi yo nze njagadde omanye tulekerawo okukola ebitutawaanya then tuteekewo ne layini twawule ziri ensonga ku zino kyekyo tebaddamu bammalako emirembe kibaba Jacky ndi wano ne wujjaliddeko nga wonsanze simanyi bongo yaweddemu buno oyinza omusanga naku zino nga appetite ndi waggulu ate nkimanyi tosobola olaba luli nasangangamu nga omulesenga leero genda okutuukayo nga maama kakubongo wange kale naffe ojja otuterewo ekidomola ekyaffe nga kyabagenyi mwagala kungoba mwagala kulinnya wendi ate munnange tukole tutya omugagga wabanga omugagga kitegeeza naffe abafamire tulina kubeera nga bagagga anti bagamba mugagga tabulako baleebe sindya mala gakigula Jacky nenga ogamba ki sigamba leero ng'ojidde mu ssanyu ndetedde bawulire balungi
Ati nakumanyirira ate oyogedde ekyesanyu essanyu ne ligenda n'okugenda simanyi nawa gye ligenda. Mwana wa nnyabo baako ky'oŋŋamba. Tojja kunkoowa nze wuwo omusaayi ogumanyi guba musaayi so otagenda wala nnyo binsobeddemuko. Ate kiki? Baba mwana wange. Ate omwana kiki? Baba ojjukira waluli wewambuuza lwaki omwana namutwala mu kyalo ne ngamba nina ebyama byange sijja kugamba. Mbuulira kirabika by'ogenda okwogera byenjagalira ddala yogera. Baba ngenda kuga naye tonsalira omusango nze mu kusalawo kwange nga kwe nasalawo. Ekisooka baba ekisooka Jona. Ate Jona kiki? Baba Jona nfuukidde ensonga mpulya n'okumwogerako obwogezi mpulya nga Jona nfuukidde ensonga. Akasajja kantamye kesiba kewuuba ku mulimu gwange ne mukyala waako. Kiki naye kyayagala Jona? Baba embeera yonna omanyi we nayitamu. Jona yanfunisa olubuto n'amala nanneegaana nansuulawo. Omanyi embeera yonna gye nayitamu nga ntoba n'olubuto okutuuka omwana wange emyaka 4 gy'ayina. Kyokka ku ssaawa y'akaakati avaayo ajja awuuba empale mbu ayagala mwana wange. Ayagala ki? Ayagala mwana wange. Kyokka nze nga n'omwana namugamba dda taatawo yafa dda. Baba muwala wange manji mama ogamba otya? ndi bulungi mama sigamba. Era ogenda kukola? Mbadde ngenda naye ngenza okuwulira seewulira bulungi kale omubiri munafunafu nembireka. Nange era mbadde saagala leero okuli. Ate lwaki? Enjala nsibeko waka nga wooli nkulabeko. Ate naye kirala kadde njagala omuwala ono Namata akulabirireko olwaleero. Namata kyoba ono yennyini oyo tasaana kusobola. okakasa namugambye tasobola. ajja bikola alina obikola byonna byonna buli kimu kyengenda omugamba agenda kukikola. Era njagala obeera mu kisenge kyo leero nga weebase oba oyagala beera ku simu yo buli kyoyagala toyimuka. Mpereza akameseji ogenda laba leero kyengenda okukola. Njagala nkulage nti mu bantu nange gyendi leero njagala akule okuva ku nyumba weetandikira paka gimala munda osonda bwatatukanga munjagala butuukemu leero. Okitegedde? Njagala olunaku lwa leero twala obudde bwo wummulako lowooza buli kimu kyonna kyonna kyewandyetaaza okulowooza. Saagala nkulabe mu kiyungu, saagala nkulabe simanyi ositudde sepisowaani simanyi okola kinedda. Ate kyembadde njagala lwaleero oli bweru. Ate mama ngogambe Namata agenda bikola bino gwe tobifaako ebyo. Njagala abikola akamuli juyisa amukuleetere naye byonna byogenda okulya bigenda kuva bweru ate nga nze mbikuleetera. Kati mama kambuuze wamala bikola ebyo byonna akamudde afumbye nandeetera olwo nze nkole nti tobinywayo kubanga wakoledde ebyo byonna 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 tunamwesiga tutya mutasobola kutta ku kaseera kano. ate nno mami oli mutuufu. Namata si muntu yesigika oyinza omukako okufumba emmere n'agenda nteramu buli kacaafu kasanze. Era bw'abikuleetera olw'obutayisibwa bubi gwe tobigaana mugamba ateekaawo wansi mu kisenge ky'oggalawo kwata juyisi oyo bakuwa omuyiwa oba omuteekamu kakopu kalala omuwe byaleeteddemu abitwale. Njagala leero buli kyamala okukoleramu akyoze buli kyakwatako nga kitukule. Ndabe anti yayagala kubeera wano ayagala ali lubuto lwayita olubuto njagala alukozese oba luvamu balusigalamu yamanyi. Janaawe alabe nti wali oyita mu buzibu obikola byakusindikiza simula ennyumba kola kino nga lwaki gwe abikola kati naye leero abikoleko era toyimuka. Beerayo namuwadde amateeka njagala akuwe ekyokunywa mu budde emmere saamusabu ng'eyidde buli kimu alina okikola nga bwe nkyagala. Tula nti wamalala alina olugezigezi agenda kuntegeeramu leero. Naye mama Namata oyo nga bwe mutegeera si atayagala kukola oba anyooma oba akola kiwa walukaali kale njagala tulwenkanye leero
talina kyagenda gana kukola nga mugambi tewali kuba tumanyidde ebbanga gwe byonna byakuyisizaamu obadde obyagala nedda maama obadde owulira bulungi naye oyo nakyala si atayagala kola akeera kumaca kutuula kusinye n'atuula mutebe n'asala kate maama ow'olubuto simanyi nkole ntya akasajja nkakooye kyokka yandibadde n'omusajja yekka ne mukazi we kyogamba omukazi kwegamba gwe wamuzaalira ayagala naye mwana wabula atulekemu mpuliriza kino kyenkugamba oyo Jona mwajja azungiranga ebisaaniiko anti tebiterera bikaseera bibeera mu nzija z'abantu aterere mugambe yeetereze ave ku mwana ate asiga nti omwana wamugamba taata yafa namugamba dda taata wo yafa kati Jona asigalye ddala mu ntaana ye kubanga yafa wafuna olubuto alukufunisizza agambye siruwe kati kikyayagaza omwana amwesonyiwe omumwe bazungira nga zibooda babajjukira nagamba nako byonna bye yaŋŋamba mbu bbola olunaku tebafuna mbuto ewabeera olunaku tebafunisa mbuto era bbola olunaku tebazaala kati meseji eddala eyasembayo okuŋŋamba yaŋŋamba ekintu kimu Leticia genda oggyemu olubuto otambuze obulamu bw'omu maaso kati nebuuza mwana kigwansaba mugambe omwana wamugjamu taddamu okuzungirako mugambe yeetereza nti bwe bayita katula k'ebisse kayagala okulaba ajja kukalaba kale ki ekirala mukazi we yajja naye nga ŋŋamba kimu ye omukazi omwana nge tamwetaaga ye omukazi yaŋŋamba gwe sigaza omwana wo nze omwana wo sikola ki simwetaaga nnyinza n'okusapootingako ku buyambi bwaki bw'omwana naye ate ye Jona omwana amwetaaga baaba nkole ntya kale wulira by'oŋŋamba nti omwana amwetaaga kiki kyogezaako soko kinnyonnyole kiki kyogezaako okuŋŋamba ekituufu kiri nti oli ye taata w'omwana we nandiyagadde omwana wange afune ku laavu ya taata kale n'owulira oba abawala mwaba kitemutereera temuyiga kwegamba nobooneekona emirundi 3 n'ovaamu enjala zonna era ojja kusigala olowooza mbu kati njagala nkubulire tageza yadde okujja nga ajja ava eri yenna ne bwaleeta simayiro 10 tagezaako yadde okujja mbu omwana wange njagala mulabako ng'ajja ageza saagala kumulaba yadde nga amusongako olugalo nti omwana wange okujjako naawe nga kwegamba obwongo bwo okujjako naawe ng'obutoddeko n'osigala nga mulimu mukka kati oŋŋamba ota nti taata w'omwana kati malayo maama ombuulire nange ngezeeko okulaga kyenyina okugamba Jacky nandibadde muwa omwana we n'amutwalangako kale nga we yagambye n'amala n'amunziriza kati nkole nti omusajja anfuukidde omusajja ne ku mulimu gwennyini katuli bossi wange yamusanga afuluma waati nga ne bossi wange ayingira kati bossi bange bonna babimanyi naye bannaye nkubulire Leticia toyiga emirundi 10 toyiga akasajja kajja kakuzungirako si ensikeka n'akambala obugaalubindi oyo Loya ne waba wulira nno byanyi oba abawala bannaye temutegeera kati olaba maama ofunye Loya olunaavaamu muziŋŋanye lwe lubuto akusuddewo afunye omulago olowooza gwafunyeyo yekka gwalinayo omulala nalyoka kugamba nze kamunkuluza nima gwolabika amaanyi olina mangi gwoba ofumba nze abasawo baŋŋambye mpumule sirina gakola biki n'atuula wali tagenda okutawanya ajaga maama antijjukira maama tetwagala mumanyisa mbu twamutegeka tekatuwulire tekalamu kaliwo katuwulire mumanyi kazibu kalunikemo mumanyi ajaga maama olubuto luma sigenda sobola nga bigamba gwe ajja bikula ate kumpaka nno wewuni sigenda mukaka sigenda mulaga nti oba nina kinnategedde ti oba ki kino kiriwo ekitalina lubuto biki nedda nina mugamba kati njagala kulaba ku mukamwana bwampeerezaamu nange okitegeera ate era omukyala yenna omufumbo bagamba abakazi tetulwala ne bwoba olubuto kakati omwami ayagala kulya ng'omugamba nage wano wanyuma kati leero agenda bikola ate era omukyala yenna olubuto olina okukola emirimu bw'otuula awo omwana nekuleka tula wali kali mu lugambo bwekakukuta bwekakola kivu wetala sikulabayo leero yawoza Samantha mpayo omutwalo gumbeere tayagala kola ngakafere bufeza akakaana kati maama obadde ogamba wabireeta bwabireeta bikkirize bitege mu kisenge ekyo sibawo kafulume tubirya naye ate kyembadde gambye mbu obikkiriza osirike tosirika kakumanyidde ebbanga
bwokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula Samantha